Ankulamusiza wonna wosinzira okutulaba n'otugoberera ku mikutu gyaffe egya social media banjogera ku digital platforms eza Kyabasa. Munono mulimu X edda gye twayitanga Twitter, tulinamu YouTube channel eyo eri official channel yaffe, tulinamu Instagram, tulinamu TikTok, tulinamu Facebook, tu streaming live. Wonna oba osobola okuba nga otunoonyako bw'oteekamu ekigambo CBS FM UG ojja kuba ate otulaba bulabi. Kati awo osobola subscribing wali ku YouTube channel yaffe, osobola commenting, osobola okulikinga, osobola okusharinga, byonna so ate zitambula bulungi. Kakati aba mu kamera wano programu ya Sports Kalaso nsonga za byamizannyo zokka zembanza okutunuulira okubanga ate tutanya bulungi nnyo tulabenga bwe zinze okutambula. Leero nkoze ne Swabol Kamogayi ali ku kamera wano okulaba nga ate ensonga tuzitambuza. Abawagira amasaza tubebaza koze bulungi nnyo okwagira emipiira gyammwe egy'amasaza ga Buganda gitambula. Tugenda mu match day 4 tugenda mu match day 4 n'abasajja baliyo beekuba omupiira tebaagala kumanya munene, simanyi nze ndi record champion, simanyi ate nze nkoze biki. Timu butuufu kuno omanyi ebiseera biri mu Central Region wano mu Buganda ebyobufuzi gye biri nti bihypingibwa nnyo, ebyobufuzi bya Uganda byetoolera wano mu Central Region. Kati empiira gy'amasaza girimu effect y'ebyobufuzi. Omwaka ogujja campaign zitandika, abantu batandise dde okujjayo emitwe bajjayo ebipande, simanyi nzija. Kati ekyo kiyambyeko agamu ku masaza okubanga g'amaanyi olw'abantu okujja ogekukuutirizaako ogakozesanga platform ne bateekamu kasimbi ne geetereza. Amasaza kati gakaluba, amasaza magumu nnyo. Biri ebibadde nga nti kya bulijjo kikwate. Agomba alina okubaawo oyo wakabi, Abuddu alina okubaawo oyo wakabi, simanyi Singo, Bulemeezi baani. Kikyuseemuko. Abasajja batadde ssente masaza nga Buvuma, batadde ssente masaza nga Busujju, abasajja batadde ssente masaza nga Malaga Joka, batadde ssente masaza nga Sese gakaluba. Abasajja bayiye mane mu Bugerere, atanasamba Bugerere tomanyi na kyoliko akaluba. Yakutte Buddu n'amuggyako ensingo kya entenjeru wali. Amasaza nga Kyaggwe. So buluuli efubutuka Nakasongola eyo nejja nekuletera omupiira nga mukambwe ennyo. So in fact kabeere kochi of recent wale twaba essaza lya kochi nga kimpe ekyekubire. Buli omu ng'agamba nti obubonero mbukimawa kijolaba mipiira esatu yakakuba emipiira ebiri naye bagikubye yakozemu n'amaliri awo Bwekula bamukoze amaliri ate nga Bwekula zizimu ttiimu eza shoppings ezaguzi zateeseteese abasambi abalungi naye kochi yamukutte amaliri awo. Singo yabadde agenzeyo yalumye n'ogwengulu 2-1 naye ng'atanalaba ku singo mulungi nnyo naye yazuzumbye ne kochi nga naye aguwuliddemu. So mu mbeera eyo amasaza twongera okugawagira, tekyali ssaza ttono. Kati gwe obadde obeereeyo nga weerabira n'okwerabira nti essaza lyo ngeri akochi lizannya, genda oliwagire linoonyeeko olabe gwe ligenda okuzannya liwagire. Booza Bugerere yaffe tevana mu bibinja bano Baswabulu tagera nakwera kulaba Bugerere netamanyi Bugerere kiki eriko. Yaleese omupiira mungi nnyo Bugerere eyo gy'olaba ekuba abantu okufaako obufi. In fact Kyaddondo Ike yamukuba ogwagolo gw'omuzidaleni n'awangudde emipiira gye, awangudde emipiira gye akubye Buddu. Owulira abantu bakuba defending Bulemeezi akubye Buddu yagerera oyo. So bwetagisa kubanga otugobeffe fixtures tuziteekayo tuzoogerako n'ozimanya era nga bannaffe Bugerere agenda kuzannya kuba mu kibinja ekyo Bulange Kyaddondo agenze Bulemeezi, Buddu agenze Buluuli, Bugerere agenda Butambala. Bugerere agenze Butambala. Ab'ekibibi mugende muwagire ttiimu yammwe egenda kukyaza Bugerere nagwo omupiira guli awo gugenda kubeera munyuvu. Kati mulimu omupiira ogenda gwe tuyita embaaya. Kyaggwe agenze Essingo waagenze bakwatidde okugomba ezo. Singo ne Kyaggwe bagenzo sisinkana nga bonna benkana obubonero 7-7 bagenda kuzannya goli mityana. Mupiira gw'amaanyi nnyo.
so nagwo tugulinze buwekula tanakola bulungi nyakola maliri gokka akabonere ekyagwe bade bamututte nena agugatanga kugenda kugwa nakola maliri gemwemu point esatu akola maliri yogwe yagwa na maliri ne coach yagwa maliri ne singo yagwa maliri ne kyagwe kataga za mawo guli mube agwetaaga nnyo bwagwangulagira points mukaaga so olaba nti ebibalo bitandikidde nga tukyalina mipiira gino tunaweza na mipiira tundu lya mipiira egy'ebibinja 5 naye ebibalo byatandise dda pressure zatembye dda abantu ejjoba nti amatiimu nga Busujju geefudde ekirala amatiimu nga Bululi geefudde ekirala mu bibinja bakuba abantu so hype weri nze kuziga buzigirizi kubanga ate owagira essaza lyo wajja ligenda okubanga ate lisambira kakati ne mupaka eza Sekafa Kagame Club Championship zabadi Tanzania awo omukiise waffe wavira tiyakoze bulungi tiyavudira mu kibinja ali mu kuzimba omanyiye tako wa kuzimba yayina ebya Charles Bale negenda nazimba eyaba Travis yaba Gift Fred naleete abakense Semakula aba Gavin Kizito nazimba ne bawangula league yawona bagenze bawuma lutalo babashiye ne bagenze azemu azimba yalese basenyonjo Senyonga not Senyonjo Senyonga Johnson omusambi oyo Johnson Senyonga ye yakubye golo ya bulemezo omwaka oguwedde abawanguza amasaza olwamaze amasaza nagera mu club ya Jinja North United nakubayo ekitundu kya season negwako Villa nemujjayo ya mulese so enamu abasambi begasemuko Najibu Iga yavudde kitala najja ku Villa so bali mu kuzimba timu eno bageze mu pakeze za Sekafa Club Championships tebavudde mu kibinja bakunganyiza points 5 tebaba kuye mu mupiira bawangudde gumu nokola amaliri ag'emirundi 2 ne gabakosa kubanga gwade na mu kifo ekyokune kya semi final Red Arrows ye yawangudde emipiira g2 nakuba gumu nabanga yakunganyiza points 6 nabanga asinze Villa akabonere ekyo no Villa nikimulesa mu kibinja era natikana akomewo wako kulabanga yeteekateeka empaka za Sekafa zinabuuse nnyo ziweddemu omuzinzi olw'ensonga nti emabega eri Villa yasemba n'okuziwangula mu 2-5 zijukira Samu Timbe nga waali nga balina abasambi bano Bonyango bamole byekwaso in fact mole byekwaso yagenze okubatendeka omupiira kuno yagenze nga mutendesi basembo kiwangula alinga musambi so olaba nti ebiseera ebyo tiimu ngazi Yanga Africans zisimba nga zibeera mu tournament naye kikwasa ennaku nti Tanzania bategese empaka zino amaklabu gajja nti gayo gesambye ekikopo kibategese ekiri ewaka waabwe okulaga nti kiise banafa basekafa balina okukola ennyo okulaba nga bazza omutindo bakomyawo obwagazi bwa clubs zino kwetaba mu kikopo kino okubanga ate bayayana buyayanyi nga kizze tuyinza kuŋŋamba nti Tanzania ng'omutegesi n'omupiira gwa Tanzania ku nkula gye kuze oleta club ya Singida Black Stars egenda okukiikirira era yakubiddwa bubi nnyo emipiira teyavudde mu kibinja Singida kuba Villa mukwata 3 emwao gwe mpira Villa gwe yawangudde akuwa mukiise wa Tanzania nengo ina clubs nga eyakutuse mu bibinja bya CAF Champions club nga Young Africans yakoze bulungi na club no opting the Black Stars oli wakagutegese kikulaga ekikopo kyo kizanyo just formality tekikyali mu kuyayana n'okuvuganya emabegeri twalabanga ne guest teams oba guest clubs nga zongera amaanyi mu mpaka zino TP Mazembe ngeyinza okujja clubs zavanga Zambia zinkana Devils nga zijja clubs zavanga eZimbabwe Dynamo Powers nga zijja okwongera amaanyi mu mpaka zino ate nga n'amawanga gonna nga gajja ne geetaba mu mpaka zino Ethiopia ngeleeta Eritrea nga baleeta Sudan katulina bbiri nga zonna zirina okuleeta naye kati Sudan erite yalese eyaba Elmeriki bana aba South Sudan be balese Elmeriki Bantui Ethiopia yandibadde litanga St George ziri awo zikabejja teyalabiseeko nkugambye Tanzania alese batu bayaba so bayina okulaba butya bayinza okukola okukomyawo obwagazi timu omutiro bwe guneeyongera obungi bwa clubs ne bweyongera n'omuwagizi ajja kweyongera ajja okuwagiranga empaka zino eza Sekafa Club Championships ezimanyiddwa nga Kagame era
ndowooza akyakwatidde empaka zino ye mukulembeze w'eggwanga erya Rwanda omuvujjirizi ateekamu emitwalo giri 6 ateekamu emitwalo 6 egya dola olw'ensonga nti omuwanguzi afuna emitwalo gye 3 owookubiri n'afuna emitwalo 2 n'alikutta ekyokusatu n'afuna omutwalo ogwa dola. So z'empaka ezo eza Kagame Club Championships ezabadde Tanzania awo bemu ku ebyo ebigera masito kubanga ate bitambula. Njagala okwebaza okutulaba era ne gamba yongere kubanga ate tunoonyako ku mikutu gyaffe gyonna nga bwe gikugambye egya social media otekambute CBS FM UG n'obanga ate ogoberera ensonga nga bwe zitambula. Nze kana kulya Rajab Bogere nga bulijjo bagaliza obulamu awangale Sebufu Bwango. Preview.